Ruwabela mulamu no tamozo challenges. Ziba kijja kuwa go ahead okuzunwa nsobere ngozitamo butelevu. Abasoso bulungi we are celebrating with you people. Bubere munayinga mukumecho kusobo. Boli awo nokuchongera masole bulungi nyonyo. Boli abasoso bulungi ngasize kutaka ngasene muchala ina ulanga yasuze bulungi. Leo kwa mfano kule kutaka ate muchala yabaddewo ina ulanga yasuze bulungi. Kumbe ensule nungi esukako awo. Eriwa jimbulirekeyo. Ensule nungi esukako awo. Weje omanyi. Jamanyi nganze Irene esule nungi. Inakubanga nno mwami wange. Yatuli kubuliro. Nenge kajali. Kajali. Zisema iwosule wekanha. Awurosula bulungi nawe tugende kuchokola. Nanga sula bulungi ndikuba nange enaku zino kwa weekend wedeno sula bulungi. Wali wa mwana bugenda kula mukabo. Nanga se Irene nakazibwe munange nze EBSTV nze amacha amalungi. Producer Wycliffe Sally Edgar. Nanga I am in love with this boy. Very control. Razange yangambika. Tale. Oye mweru ye kali ko rigino ngoje ko avana besiga birigita oye mwana mweru bya dala rigale rich intale ali ku control room okasike bifana nyi awo na wana tufuna bolungi omwami ono kamuisewo omwami ono gwaitamu muisewo muisewo nabuza kwatu muisewo katla ko mama baba muta Jamiru Rusiba kutumideko nnyo Irene Rusiba kutumideko Jamiru Rusiba Irene Rusiba kutumideko abatatawo tata wange okakasa Rusiba ngati babere banyinyi bano bambula mchika Emma tonoyenza ku amaze bwase bitano mikono jange na jamusinzire kubanga mulaba program amacha malungi mulyo kwanga jamusinzire bane enkuba yatonye nyinje jechiro naye kitegeza nti wasizotya bulungi ko naso ndi mwera lekirevu mukko wale tuje cyankanga kululi ekiro nabade matikoma batiri cyakuba ku bati gwe ekintu cyakuba ku bati tekyagwa kutaka cyayingira bwiringisibwa kiti ngambo wajaja kimye polio nero usura nabantu gwe timu mafina timu kulanna mawabere muri mutia jendi oli timu ki andi asha wasuzotya je baleko Paulo oliota wosinzira otegeka mchana mugwanga line bere so nali erijewunya singa kulanama ane myaka ngaka ne bere kyayingiridde kali ngamba mujina mu Irene mujjanjabi kati omujjanjabi omulamu musubira kuba nasi ningo mwana ya muzala yagula mugule gwalina simanyi nawulya konti ya muzala omwami agamba ese ebisiga omwami wani ono agali bamwita agali ki kabona bamwita kabona bayinenye aligawesa kabona ona alikena kuzino jumbo mvubuka bannaye nana batwenti mulungi sinyo mulungi muko mulungi eri omukyala we so sinze wange okitegere emrako batwenti olungi okakaza oseke ebintu ebirungi bulijjo walinga ontunulira ntya wantunulira ngo ntya naye nakuzinolenge jo nabikira mu ngamba oboli awo nagamba ni sisi di brother ensio nechimanyi tuli Luganda nzanda siri mulongo kaze nakazi ngwe wato li mulongo tekitugana be abaluganda kijja kunumanyo Emma nganze kukwanjulako ko wasiza ngenda kuwasa bonebone kati nonno nja muwasokirize ngawe ngendo kujja kukonga ja Jamiru akwala sorry nagambe Jamiru tatawo ningo tegera bulungi ntekede mukaka munanzonywa Nemi kono jange mweba Jamiru mweba nyo kubanga mwe kumira kwa Best Television onaku lwakubiri enaku zito ziya 3 lero omwezi kuweddeko kama nina plan zange kuno omwezi ngeriwa alise fumbayo XB naye sinado okufumbayo mukulu wetereze sinafumbayo okutikiti mwaka guno mbadde nga nyimbirira ekintu bakutwale niya kutwala abuzi tawuze obuzi ubuzi ofuni wasipe yani anko chisetu Paulo gamba anko chisetu Irene amweta atase bwagumbe amutase anko chisetu ekagoma ali maganja kujena duwe alwa yandwa ku yakole itegereka okakasa anyway abalabira ku platforms ezenjawulo kuli Star Times mwebale nyo kwanga mutulaba abali ku Free to Air mwebale nyo abali ku Azam nabali ku Zuku abago TV bitu cyali bizibuzibu bosi tuterereze Go TV ekyali mbi ekyo tukusaba besabe mukulu Mr. Eri clear ile cha basachinga bulungi eleta 30 ate bolusi babesa kugumu basachinga bulungi abali ku Go TV basi cyo bascanninge wamuze muve mutubulire kigena maso bosi bambi tuyambe daddy ensonga tuterereze ali atia daddy ali mpera nanyini muti daddy ali wano egulu yada kola video no mwana omuwala Nash bosi wa Shakira
okimanyi teranso okuyimba yakozeeki yaranso okuyimba n'abaani towakana Shakira yani Shakira siyo mukwa bosi bafe abani nze ndaba atwere mu CEO's office kitegeeza abeera boss otegedde Shakira yaranso okuyimba bayira bakoze video ennungi era bikagenda kuba nnungi basayiga ebyafaayo bye birimu nnyo okuyimba bw'aba kyemmanyiko kiri kimu asobola okufuula kyagala obeere oyo nze yanjawala era nze nkubulire nengenda abantu bonna oyo pasayiga kyakola bubi nnyo pasayiga omusanga nga olwadde ki ali booked fajja mugezi nnyo yanditse omusalamu akaana akebbali video yakoleddwa Yasin Khan namulabeko nga Yasin Khan eyaliko omukoddomi waffe oba n'agenda munsonyiwe ozimatuka wenna nsonyiwe Niko musembege gasi ndulumira kwa tata waffe waba tufanye tuli nabira muko okujambo nibaleko kuwevinga newe abakunde joli oyino okola bayagadde tolina muzanyira ko kitegedde nogamba bana improved anyway nenga osanga gamne watata wasozoti kwagala tukwagala video egenda fuluma pa ku mutwe esawa yonna nenga ema tulina binjo lali byabadde munange mba mpita ayita jo awo ngamvudde wano naye nkwade kuba okudde ngewe eri enkolayo gena maaso mbitaayita kyagula ina musanze abutikidde ensonano ku mirirwano nempulira obusungu nange nenkuba essimu gyalina okukubibwa nembagamba mujje mulabe atabangudde emirembe gyaffe ebyo nje kwambe bawa ebyabadde ate nibadde ndi awo ono omwana ngali eno netatawe ngali eno ali mukucyankalanya ngamba kkiriza besi yaganye okwewummuzaako tumuwoganidde ebbanga ddene kata oweddeko munnange spiradeti yasukka neyita nako tulekenga obumwe agoze eki kamba bule byabadde ezeyo ate bangaye nawo ine ya misikabi babala bechansi ntugenda kukwata ku nsonga nga bbiri waliwo ensonga ya bugingo neya misikavi mbiwulira ya bugingo ne mukazi we tusookere ku ya misikavi kubera eya bulijjo bugingo namukwatako lulwe naye gwe abasinga omuntu omutuufu alina kwangula empaka ezo ali mu kifo kino waali yalina kuba gwe ne batakufaako waliwo twetuvanyuma lwokuba olunaku lw'omukaaga waliwo ono omwana nansa siberina nga maze okuwangula empaka ezo abantu bava ne bakayanamuko waliwo omukyala gwe bayita Nakato Damali ne ttiimu ye sali sawa nga mwenda ez'ekiro baba batutabukira nga bagamba nti empaka zasaliddwa mu bukyamu empaka zali supposed kuwangulwa omu ku bakyala basinga obululu nawuliddemu olugenda gwe bayita Amongo Esther obululu 1990 then omulala namulabeko nga muyita Nakato Damali oyo yasinga okutabuka ali mu 2008 bagamba mbu onowa miss popularity bani balete bana bumu washitegera olaba betuwa sokana zene ensonga enkomanyife ewe waffe tugamba nti ensonga ezina amakulu zetulina okukola ki okuwa amakulu mu kusooka era nga bwenkunyonyodde tumukwita ayita nga mayisituula nti abatambula here there nga sisanga kyagulanye olunaku lwejjo yadde alina okurepootera ku CPS olw'emisango giri egimuvunaanibwa semwayi efunganiza mu mateeka n'ebiranga mugenda mbikola ki bifuna mu kujja kwa reportinga teyazza yekka yakunga bawagizi be nagenda kuza omwezi nga meka ngalumu nga 3 weekend lera 3 ngai mu mwenda mumperekerangako netugenda wa ku CPS bato kimujagala nnyo kibanugune munanga nabo baokerera ku CPS zeragamba ensonga ya Bobi Wine nje kulekere eyo no nyinyonyola kuba gwobeerawo walize mamusonda omayenge nti akavuyo ndo bimanyi sasa 11 nga bana balukereza kokola ekyenganyo gendo bidaba nadde nyino kujana kachi munange ngale sabukulula paka wale magere kuchikomera era afulumye time nagisanzeewo bagende be reporting eggwanga erisinga okubedde no limanyi eggwanga lyababi eryo tugere maaso era nango nabyogera munange nga bajja bamwerekera naye wada buje bayita bajja babakola ki babegattako nga bawera kyano kyasanyisa nnyo ombaka oyo owacha ddondo amaze just emyaka 2 mu kimuka emyaka 3 naye akyanze ensona munange batuuka bajja begattako bajja bagoberera bajja bamwegattako n'abadola toka ku kalerwe n'ava nga kyamusa nnyo nali ng'omanyi wali omubanda etagwayo nali nyagulu ku mmotoka munange no police kuluno yasanya kula buntu tugamba yesu yazokidde wamu ne police kino kigenda mu maaso nga bamulesa atambule no gadi ye police efuse empya ne Yesu Kristo ezokusana Yesu Kristo genda maaso munange nga bamwerekera basi kunkulungo batuka ku 2 awo we byanonekedde awo matiri nezivaayo nenda bomuko bakala zonna ne gufumuka andi nga muntu onedende
aho yasusewo abagazagaza bangwa yangwa baba training mukusataza mubalangira tuba training ddala abanja gemmere ebichi nefa ife tetufayo omubanya abanja gemmere obatia gas wa mabanja biroga kumanya babaje biponi zabwe munenga watabuka boba sisi mubanga na tia gas ngoma bulo jo this is land of tia gas wechiri for no tuba naye kumambera kina maso this is the land of part of Africa kati part of tia gas olokati mpuli abyo fe tunatera okujjamu kakati munjatu mbakasema mbi wansa tia gas nothing awe tuli munanga ni mnyife tulanyisa bongo tulanyisa chi materials oba weapons munange nga mumujjayo omuntu wamwe mumodoka ya yes yogere bane muneka muyaya ko yanja ku police nagande kisoboke ndasabokebo vayo tukufadira mukabangani nete yabadde mubi ngapi bado omugonvu nakafayo kayina mwagade bazomna avayo mumukwatana ne muzenyiga wa mwagaza akiri tumanyi mwagaza be yatule munga ateredde munange ngomwawe bakana paka wa ku police enagalama abatuka bakabamo babaganye no kumulingizako ngomulizake muze vice president we enze zake ngopoze mukatono zake is having a problem osegera zake tumanyo yagala nyo Bobi Wine ero lwanira engule no mujitwale ne wali tutana kukola osegera but tiwali adagena mugana kuyingira nina zenga mukambwe nze gochwenda ngomukwana kubera munji kinga ngaze wenda kwata kunna katowo osegera tabashobenda otabuka kuno kwera bisanawa ati anyway tugere mba chibaluma ama wiki ama baby omulunji anko wiki rigani baba yalangidde omulaka because we are communicating with them before. Kigambibwa nti nga bali ku City Square basobola okujeemera ebiragiro ebyansi w'amateeka agafuga enkuŋŋaana oba ekya Public Order Management Act ne bagenda mu maaso n'okukubawo enkuŋŋaana ezitali wansi w'amateeka. Thank you very much, Your Honor. Your Honor, I'm thankful for the opportunity you gave me to speak to you and this honorable court. Your Honor, I'm confident because indeed it's not me on trial in this court. It is the court itself on trial. Because I have not committed any crime, as my lawyers explained. I'm only here because I disagree with the political leadership of this country, and in particular, President Museveni. But my spirit is confident, Your Honor, because I am here not because I've stolen public funds or I've killed somebody. I am glad that I'm here because I'm fighting for them, for you, Your Honor, for everybody in this country. I'm here for protesting against unfair taxation and against injustice. Naye, eruzira tebafiirayo. Bobi Wine mwennyini ng'omuntu mugumu ate w'amaanyi kagende eruzira nga gavumenti webadde ekyagala ku Lwokuna nalwo teruli wala hajja kukomawo ng'omulamuzi bw'agambye tujja kuteekateeka abamweyimirira ekyokuba nti abayimirira tebabaddewo si lwakuba tubadde situeteeseteese ekyo nakyo njagala kigende ku record si lwakuba tubadde tetweteeseteese tubadde tufunye abeeyimirira Bobi Wine abantu nga 5 ku level y'aba MP mu njawulo kuba basookedde Kibuli naye ne bablokingibwa okutuuka wano. Esene zensonga Kyagulanyi ne tiimu ye Kyagulanyi Bobi Wine olubakata alugalamiza Luzira alirabirwako kunako Olwokuna ng'akomye okusoma mu mbuga z'amateeka ng'emisano gino wammanga gimuvunaanibwa okumu ku gwo wano mu bisera bya OTT yekalakasa tulonkinga omusolo yakola okwekalakasa okutwala mu mateeka. It wasn't kwekalakasa conference itali mu mateeka yakuba olukunga lutali mu mateeka itali mu mateeka era bagasoma n'okwekalakasa kakati atenda ng'ogyeko ogwo bamugulako n'essanga eddala ddene bweriti essango ddene bweriti
Nimesasa ndo kuliogera. Kana ina msango mingi. Basically kati nakubana kati nze nkubulire wana vira yeye nga ine msango gino wamanga leta nabagisa abangi kati yano msango gulumira gwa mugatiddwako mbuno ayitate bagize mu muje mu mpeleke no sango dene werit era simanyi naye wange twine emsago eminene nnyo ejasitika oyo mwana bamusibye ne mundu yaziteka zina amasasi wala mu zichejo kugakiri kimu sako mpulire muri mu government yeno ga emundu za twabaga nti mugomu samfu tugenda sala omusango mugomu samfu ogwaguno omwaka guli ngomu samfu emisango jamejo ejiri egundi ewa emisango jamejo na ejiri egulu tugenda gisala mugomu kati mwajimiriza jo twa hearings zagwa ne mwewozaako naffe ntwewozaako kati mutuline ngomu samfu yo wange emaka mwamuzane ajikuba ate mwabane abajikuba twagisa kuwane experience mukole na ramuze na wale bali musabala mumanya zisokola yo bulunyo muvamu na yele so akwa ya mukulembeza ati basically chobo manya kiti kimu nze my word to people mwaba opposite mwagira abagira Bobby Wine ne ba people power musabiro musajja oyo ine misango nabagamba singa baloya bete bakola nnyo kumujjako misango gyalina nenga jajirina oba tajirino bagina jigenda jimuzimbibwa kompola paka la last hour we musubiro kubanga banatwalira engule bani muna agendo sabe engula awo nga tumutaddeyo wali mu kolokoni ndi mulungi kane engule njaga zaki etulo kyabena emisango eyo giraba bagenda okupairinga kompola emisango okitegeda gumu katani kukolaba guno musango gwakolebwa last year gwema bada kuvudinako otitisemanya biki kati buletedde sawa ngejjaji akola giterekebwa tunagenda okuingira mu December nga bamugaseko omusango omulala basarane team ye bakolesa bakola emisango jigwera ba making sure if they want that guy okubako watuuka buli musango gwalina bagulwanyise ng'obudde bukyakola ki bwe bana alindako emisango gipairingi out ojja kulaba ekigendo ensonga zazizako zakaye mama zambu era yerabisa nnyo omwana ogwo si mukwano ndibanga omukwano ogwo si mukwano kiki ekyo si mukwano katijjo tekamusumbwa omwana omukulu negondi kyomanyi ko bonabona abatamu ekigamba kyogokyega mubaka wa municipality namba it is okay nze waba mubaka abere mubaka teryaganye there is a way you have to act as omubaka okitegeera gwe gani gogenda golire mani oizo gani gogenda oizo gani gogenda mukazi wa mune kikusaina mani le mani ya mtu wa bulijjo gwe omubaka taswa gani wako wakola ki waingira niba jana agamene honorable we tijara kuingira kula Bobby Wine no one can refuse him tonga yazijemo osegere ni hatu sebali oli mukusikangana n'abasirikale ebiki bajja kukuba gwe gayo ojja kufuno mama ko baddaga musake bya nanda bakati tedi chipya nkale mbandi awo mbubesije mbu neba mngayesi nyogena sinya ali mu struggle ne banne mbamukana gena ku radio mbamukana gena wa mbasiwe sanyofu ya chimanyoga acha tugamoki mutu chamuli ali acha abagamba besije sibe lwaki mumuzoro we naku zino but besije Bobby Wine is a product of besije kitufu buli product buli chimupe Bobby Wine chali chava ku besije katika boze chala kati tata wamwe ye product yaki is a self made oli freedom fighter self made sawa rwanda ngenda ngamba kirungi abane kusubiramu nti Bobby Wine product yani ya besije kati president wa form product yani self made freedom fighter ogu na anta unyikamu ate kankule bino bira bigenda mu maaso sibipya struggle yokulwanira obuyinza n'okubusigaza bweto bwebera Bobby abwagala naffe tubwa katubukole ki tubusigaze kati osubira kyawo neka mtukunkumudde nnyo tukyalina vision 24 tenagwa kwanza mwagala Afrika 24 kati awo twatwagaza kisinga wawo wetegereze kati for example kiri mu northern Sudan mu Bashir omanyi kitegeeza kubanga obadde omaze owangadde mu buyinza emyaka mingi do you know what happens ngaba kujje entakataka zona mukama zibazidizitya mwalimu alagala omanyi kitegeeza okubanga essaawa zino gobadde ng'oduumira ekintu emyaka 3 ng'okitwalaganya nga kati bakuloweza nabulowoleza nti kati weetaaga poti weetaaga okulya otegeera yabadde agenze kasese nga omanyi media tiwa gyatambuza ennaku zino agenda atambula ku buli district ogenda okubaako engeri gyasasanya ey'okuba nga mwediza obuyinza katumala omulaba n'ensonga ze ziri essaawa zino
President, briefly tell us what has happened in Kasese. Well, what is in Kasese is not different from what is in the rest of the country. Mr. Museveni was here addressing people of Kasese, but he doesn't want any other person to talk to the people. So he wants to be the only person in the country talking to Ugandans. You go to the radio station, they pull you out of the station. So that's the struggle that is going on. We are struggling for our rights. But Mr. President, we hear that you have not been granted by the police to make any rally here. I don't need any guarantee by the police. The police are my servants. They should provide security for me rather than stopping me from doing what I need to do. Nabijengaga. Abagobere. Omugundi abuuza omunyankole. Wabichenga? Nabichenga. Noga wabichengaga. Kambuzi. Abagoberezi. Tegas ne abadde wa mwesibirabye. Abaddewo. Abali na mapapa. Namukuba. Bamukuba besije nyini. Abantu zabisha ino obudde bwebye bintu. Ate kiwenja kasa kituuka bwe kiti. Bananga namba chaya. Abagobere ngomame balaga. Totumanyi. Omunauganda omutuufu. Omunauganda omutuufu namanga byalina okukola. Ndikambuze. Kati ya gasi mumukuba wachi. Asumbu. Kaba kati polisi ndaba. Polisi n'abantu benga. Polisi singa nabo agiza obungi. Polisi singa nabo agiza. In fact polisi tia gas wali mumwe kubida nyini. Mwinga bagande. Adai. Mr. Dr. Chiza Besigye bambi. Mfocho kubeera eri gye otambulire wala ne bakukoya ne bakusumbira be n'amafuta kungenda ngogocha. Yandize national. Agalina kwa njukira. Business jaye mnya mafuta. Totalo ezimu. Yandize ne kitokotera wano. Iwa. Wegwakire ennaku zino wano. Wa mugoba. Ne ekyo kintu emuganya okwegatta. By the way struggle eno giraba. Aba bantu Dr. Chiza Besigye Elias Lukwago baina jibata G3 y'amanje balina bano bampuuga ogateko bano ba Ibrahim they can make a good team neba ko kyetuka katani byalaga mayi yegeyo nyina bitono kati eba BS ina tono dala ngo batubudira omuntu wa mwabacha na bloga but this is I think is creating ageza ko kikola obutasanikira achakola ki ayo kyakola ndi mumwa oba amanyira okubeera celebrity obukubera mbitala yo kimanyize ne umuzaako wenanga kiganye mu ngwecho likimu omanyika twamanyira okubeera mu bantu kizibu nnyo okuva mu bantu ekituufu nkubulira amazima ayi ne ono lwatuuka kati tokyasobola kubeera n'okola mulimu mulala guli awo besides TV luli bagituwa wano n'olwala n'omusujja otegera mabirizi nga yasirika alwa bamabirizi tebanatuuka ku level bisirira kola ki nabo banjagadde bagikolerere ng'omusajja president yakolanga campaign kapulima juzi mbani mu meeting z'embaga ezimwe z'omusumba ali yose nga muyita muwaasi nga mabirizi ye chairman w'omukolo meeting ngamba ono yesimbawo ko ali yamufiire mingi emitwe ene kuunga for this case of Dr. Chiza Besigye kyali mukadde ayagala kusigala nga kyali relevant nti waite gulire lya Bob Wine neri esigenga alikola ki tawebuse mu bufunze kulinga kuwebuuka kubanga kyebageza tubagambye ekigambo eifunda n'efunda nti beegatte okitegera abamu bakkirize babere ba king maker abalala bya king tejja kubeera na bakabaka 10 mu Buganda kubanga tugenda kabaka watya tayagala kwegatta kati agira abeera bamutte kati yagasi linda akalongera genda short break brother yangambye waka Paulo n'agamba nti bulijjo mpuliyogera kwanko wiki ngamanyi musajja akalungi munange let's go short break kwana ligantu tuweka mbulango tukomo tunabinje yokueleza don't go away okay mbalamusiza abalabi ba ABS television amanya n'eddoboozi omusumba yiga Augustine Wanekawaala nziza okubategeeza nti ennaku z'omwezi nga 3 olunaku lugenda okuba lwakutaano lwa wiiki eno lwengendo okugaba emiti egy'endokwa emiti egy'emikisa buli muti yenna tolusubwa olwokutaano lwa wiiki eno jangu ofuna omuti ogw'omukisa ate bwe tuva mu kiro ky'olwokutaano lwa wiiki eno enkeera ku makya ku Saturday wagenda kubaawo okugaba empeta
empeta ekugatta ku bintu byewali tolootangako, empeta ekugatta ku bugagga, empeta ekugatta ku kibayita emirembe. Togisubwa wiiki eno olunaku lw'omukaaga. Abantu abava Mbale, abantu abagenda okuva Rwanda, abagenda okuva Nairobi ku lw'empeta n'okunona omuti, njagala Mukama bawa omukisa. Wano okuliraana ewaffe tulinawo guest house wosobola okufunawo okusula bw'oba otuusinga olwokutaano oba olwokuna okwetegekera olunaku olw'empeta n'olunaku olw'okufuna omuti ku lwokutaano lwa wiiki eno. Gwatamanyi ye ne Kawaala ojja mu tawuni e Kampala n'obuuza awali paaka ya Namirembe Road. Bajja kulagirirawo mu paaka ya Namirembe Road obuuze zigenda e Kawaala ku kyaki omusumba Yiga Augustine abizaayo. Gwe drive mugamba nti ndaga kyaki ya Pastor Yiga abizaayo e Kawaala. Baleetewo nusu 10 bwe buba budde bwa kiro luba 1500. So tosubwa wiiki eno olunaku olw'empeta ku lw'omukaaga. Era wiiki eno olunaku olw'okugaba emiti jangu ofune omuti bw'oba olinamu jja ogumusimbire, bw'oba olina ettaka eririmu enkayana jangu ono n'omuti ogulisimbemu. Ojja kulaba Katonda byakola ku lwokutaano lwa wiiki eno n'olw'omukaaga lwa wiiki eno. Amanya n'eddoboozi omusumba Yiga Augustine. Naawe ayagala okundaba ng'oli bw'omu nga otya ebya kamera okulabika ku TV, ojja olunaku olw'okubiri, olw'okuna n'olw'omukaaga kye tuyita counseling one on one. Ondaba wekka. Mukama abawa omukisa. Ba Evans betondera nnyo namungi w'omuntu eyafikidde ku nnaku za Easter okulaba omuzannyo gwabwe kati ogufuusa ensonga. Love Triangle leenya. Love Triangle leenya. Ekyeso butabanguko mu maka ennaku zino is about the Love Triangle. Waliwo n'oguli mu square ne rectangle. Ebonies ekintu kyekola kinyumira. Emizannyo gyabwe gye naakalaba guno gusinzeeko. Era ovaamu matidde, nze matidde. Tosubwa weekend eno Lwokutaano nga 26, ku Lwomukaaga nga 27, ne ku Sande nga 28, ssaawa emu yennyini ey'akawungeezi buli lunaku. Bataddemu ebirungo ebisanyusa, ebyewuunyisa, ebiwuniikiriza, nkumu ng'ate bw'ojjukira nti ye Music Tantal ekivulu ky'aba Evans ekya buli Lwakubiri kyekiri nnyo ku Lwokubiri luno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Sheikh Dalaus. Buli Lwakutaano tosubwa ssaawa 10 ngenda kubeera wano mu mpewo za ABS nga nkuttotolera ngeri ki gy'oyinza okuvunukamu ebizibu by'ensi eno. Tosubwa. Miss Kavi, Uganda. Yes, I'm a chairman in Master. Of course. Mr. Kavi and Mrs. Kavi. Irina Lakazi. Kapo yange nawe dala immediate. Abagirabo. Ati asha go no mbunda. Kapo yange. Nyono yegwe. Nenga kyage na maso amachama lungi. Entume mushundu. Agasanya sagali entertainment of course. Abantu njaga mbajikuze nti ekyokutaza abagenyi kinakuvaawo. Naye mbera y'obudde ngenya addaina okujjolwa leero abadavala alimesedwa. Always tuba n'abagenyi. Era gwe n'amakwano ali eyo wandiyagadde okukyalirako. Omukulu ono Emma waali osobola omutuukirira. Nange omweruzeka Irene Nakazigwe wembaawo Wycliffe Edgar abaawo. So bwotukaano osokubuuza Edgar osokubuuza Nakazigwe oba Emma n'obeera ng'osinkana abantu abo ne bakuwa enteekateeka z'okukyaza abagenyi. Netunyumyamuko. Netunyumyamu. Era TV yammwe y'abantu mwe sosia. Tukolera mmwe. Nzenzikiriza. We are your servants. Yeah. Omukulu omu yajja n'agamba. Omukulembeze wange alina kubeera nga servant abantu. Wema y'anaakyuka. N'ababulira amazima. He's not your servant. Nyenze mbabule kituufu. He has having a family. Omusajja my family. Ate nga mutuufu. Nani yekyukira ekigambo ekyo? Omukulembeze w'eggwanga. Bakutenda. Bakutenda. Ani yagera ekigambo ekyo? President Museveni yagamba I'm not your servant. Me am a freedom fighter. I work for my people and my family. For us we are your servants. Nocho mukwano gwaliyo nga we feel like kutukyalirako. Ekisooka kye baatuwa wano mu ggwanga ky'obamanya batuwedde emmene bbeetu.
okwogera chobwe ngita yogera okujjako anti yayogera ku bibi gwegeze yogera ku ntebe yafulabe yogera ku bidala yogera birungi nase birungi yogera ku bidala ebikwatako so we are here working for you ali mukwano like sharing any experience with us, or business experience or relationship experience, anything you feel like we would like to share with us, we welcome you. We are your servants. Such a mugamba tetukola tuwai wali omusajja wange loya bamuyita Lumujerat mukwano gwange nyo yako yoloya ajja kuja vubuka ali awo munenene nalabika bulungi ansingako kulabika obulungi Lumujerat obi wange ate nga loya munewe alina mulukulu segere tewali chovala ze bulugwendi nabera singo olaba ne wamekisi twali play mama tumchazeko dyoyo tujja mugamba ajja kujja tule ku nsonga za mateeka era in fact kulokona tumwetage era munyonyogera Joan tumwetage ku nsonga za zona omwana ukasa yasula mukomera ne banange anyway kati tuze ku nsonga za abana abo bubinambo nabagandi mwakola nsobi ogera mitenga sirimu sakata mu complaining singa abali adda anyway, ngana bagenda nnyo mu Miss Kavi by the way. Today is a Tuesday. Wabera okusaba ku church okusabirwa. Counseling and guidance. Omuti bagenda kugaba ku Friday night. Omuti weguli banaye. Ekyo kyo mukulu pastor yatandikawo. Abannema bakwataganyaawo kati. Ekyo kyo abannema tebeza nakulekani ate kigabo ne kimuntu ate osoma bakoze police. Oyambako kutereza embeera. Mu office mu nnema. Mumwedera kuba conservation okubanga buliko songa b'emiti 10. Man. Negwa futa bagala emiti bachi towakana mumusingo jjo nema musingo jagala emiti nema mwagala emiti badino sitegede emiti choka ngamije musomba it's okay tugeza bani mwagala emiti wachi ndimwe emikisane nebigendera kongeje twagala emiti banyina je mbade ndowozeza totejiriwa oli muyaye baba pastor iga mbade ndyawo ngochangamba ya Miss Kavi mubayomba mkunta wangude era like sayadini sayida ba followers na ada na batini kuchi ku social media social media gola njola beyo ejjakula tolo obuzibu tusala ebintu yafene ne byabuluzambu yina amazima yokka tunange abali ba judge n'abesimbawo bakubagana empawa obulaye ono sawa Miss Kavi yani mani mungoma ona akulembedde kati yalwa minister wa tourism Kiwanda yeyamye okuyimirawo ne Miss Kavi mungeri yonna tofayo ba Fabiola balutawa oba baludde tagala kola ki katono Miss Kavi yayiseemu zinadde okunywa tubulire sabula anyway Miss Kavi empaka zino zaggwa week erewedde ku Friday ku Imperial tuzali fair attended abantu bajja bulungi ekinojo kyogedde ekyo sikyate kati kyekyaliwo kyekyaliwo kyanuma nnyo okubanga munese omanyi bitivulu bateka museneza benyingi kale batajja bambye mukama nesi musanyufu mulina ekisooka ekyobulambuzi ekisinga okubeera ekikulu be bantu omuntu abagenda kujja kulaba Uganda asobola kulowooza ku bantu bakola ki omanye lwaki tumanyino Venezuela because ebasinga bakazi abalungi mu nsi yonna obandi mu Venezuela mulo omusajja yangabawo tomanya wano mu Africa tumanyi Rwanda because of abakazi abakola ki abaliyo naye yangaye mu mufaanana abeerwa kati ofaanana baliwo kubonna paul gwenjogerako mufaanana aja kumbulira kakati anyway mbale nkyagamba omwana ono Nansasi Belinda yewangula naye wamala okuwangula yali crowned bamuwa emmotoka ekika kya jipu jipu enkadde we bagamba kituufu kyo yali nkadde nange nagiraba yali nkadde ng'ekozeeko sankulimbe then at the same time bamuwa ebirabo byalina ofuna kamala omulaba nga bamucrowninga then tulaba tukombe tumusunsule nawe ombuli wadala nekulabira bale bakayana bandakato kundakato dama lyali akayana ne Nansasi Belinda ani asinga soko tuwo omukyalo omala omulaba
Belinda. Hello. Jebale konyawo. Naye jebale konyawo. Oli otya? Ndi bulungi. Kuliko buwanguzi. Mbukulise mwebale kunsabira. Oli okubanga owangude Miss Kavi esosoma hakuno mu 2014 mu record ya South Africa. No record emenyese. Emenyese ndi. Okwebaza bako okuwerezani. Okwebaza soka nebaza Miss Anne or platform eno. Then nemikwano janga bambereddewo from day one bana abachala nga obalaba. Yeah. Okay. Thank you so much. By the way, yoyo mchala wangu mpaka zino eza Miss Kavi. Belinda. 219. Bwatyo bwasobodde okubanga wangu. Oh my God. Yeah. You didn't stop. Madam. Hello. Mpangu denche baliza mukama kiwa netendo chimuddire. All the way. Yes, byonna bidde kata. Nyola mukalo. Nange sister. Kamazino okunyumya mpaka zino. Munnange nyinyi bwe yajja. Mwewa amanya. Nemugamba mweba tulina nnyo. Akimanyi tegana sokyulira ku gwe. Ngenda okulanga ne Madam Lady akyogera. Bonaki. Mbu tulina ennyonyi beri. Omwana gwe balina munda. Tulina ennyonyi bombodia. Ennyonyi nga yakatuuka. Mama nyinyi mwajesiwako. Nemugamba yammwe. Era buli mwana azaliwa side eri. Amanya yitulina ennyonyi bombodia. Osho mulembe gwammwe. Kakati ne mwana mwagala. Nempaka za Miss Kavi, Miss Kavi. Zigende wafi. Kuluno mukama abakozi equalizer. Mwatunyonyeza mwe. Kadi mwamusigaza Miss Kavi. Anyway, bwewa tebakomyawo. Kozi ye nani? Oyo Nancy Sibelinda. Oshtegedde. Amalo magala tulina nyonyi cricket reader. Oba munozera. Munozera wali mwala gwata munozera. Akwata baganda tukuwagaza kantuko ndamu kwa. Bazibu nnyo. Kati bwe twavuddeawo baba kamalozi mutikira nemotoka amaze gimwa jipo girabi k'abantu mu jipo kati kituufu wansi bw'ogyetegere omwana bimwe yagamba nti muye emotoka ali agikooye wagimwamu mukadde yadde yakiwanda enza kuba yali yakiwanda oba yali ani omu ku bo naye nga by the way wadde yali motoka mugamba nti yali nkadde naye okugula emotoka kintu kizibu nawe obimanyiyo emotoka omuntu okwata GP n'agikuwa aba akuwadde wadde oli sebankadde kadeni awo twavuddeawo netusanga bana bala ababadde bayomba nakato damali bakaba mutuwe olaba otwale bakozaawo okusawa omwenda soko tuwa omukyalo odamali oba omulinawo okumpi nawe oyomba olwo naye tulina bye tutategedde bulungi balina omukyalo gwe bawadde simanya Miss Popularity Belinda kyokka votes ayina 5 asatu kyenjagala okumanya kyekikayanya okusinga ekinkayanya okusinga Miss Popularity yeso ekikusookera ddala yenkayanya kubanga bwe tuba tutunula wano Belinda ayina obululu 5 waliyo ayina 2886 waliyo alina omulala 1456 waliwo omulala ayina 2276 ne wabawo omulala olw'omusomo abamusinze bokka ne wabawo omulala ayina 2283 lwaki bakiwaddeyo ekya Miss Popularity kati bwe mba ndaba Miss Popularity eno abadde alina okugiwangula Yamongo Esther abadde n'obululu 1456 Amongo Esther bawadde Belinda oyawangudde ku Miss Kavi ate Belinda wa Miss Popularity ate nga alina obululu 503 yavudde ddi ku 503 n'ayisa Amongo Esther ku 1456 nze Suubi Josephine nze mbadde manager wa Nakato Damali ndi manager wa Nakato Damali kubanga sinyize sebo proof yino weri wano kubanga oyo Belinda tali mu amanga these 10 bana abalonze olaba 10 babo tali namu kubanga yeti yatusiza na 100 na 1000 bule munjinenya ba judges ni abali tasobola kutuusa 503 kakati kyembuuza lwaki basaawo nze nemulugunya ku Miss Popularity ne Miss Kavi yennyini nayo ne waliwo n'abalala badde mu 10 babadde basana okuwa Miss Popularity
okitegeera naye ate tuli surprise twayingira nga tulowooza empaka zaabwe twerekereza ebintu bingi ama business woman ndi fashion designer am ever busy nabyerekereza nga ndowooza nze nakatudde number 12 naye munnaye batudisappointinze nnyo simanyi kigendererwa kyabwe it wasn't a fair judgment at all. It was not fair. Toli mu mativu. Not fair. Siri mu mativu. I can't even go out to okutandika okugamba abantu mugende mu Miss Kavi kubanga byakibbi. We didn't know that exactly. Simanyi oba ni mmotoka gyeri whatever it is naye nze all I know I sacrifice my time and everything for this platform never to ever tukoza. Kati otugambe bagendedde ku bya voting tebagendedde ku voting kubanga omuwadde omwana abadde n'obululu 14 omulala abadde n'obululu 2,000 nze nabadde na 2,000 nze mbadde wakusatu ono bbiri nabaddala ate singa tebasoose kukola ekyo kya Miss Popularity kubba tewandikande manager ali muzibu nnyo ekisooka kati njagala gwomukyalo kati nze kankatememu ku bice bya otyombuulira kati from the start era zino empaka zali zinakubeera naganaga mukama yasooka nazikolimira ngoma nkayirayo muti bagita batya mwalida twali ku imperio nga okayira impiri negavaako amasanyalazi gavaako tegavaako nze mwoyandaga tegavaako dakika 50 bwentunamunya mu mwanyi zange zineera bamutuka wakati ago tegavaako gokubiri era gavaako nze nkubuulidde emaka teyali nkadde nze musimi zindaga yali nkadde ensimu zange zindaga kati n'ekirala kati nga ndasaba jjajja kati kanzeko oligino bagenzi kakati owange ngabo bagenda mangu kwafuwa bagenda newekanga owabuzekambuze obulungi kyeki obulungi simanyi kuba besingira oli mukyala obulungi bwobanga beyina yera omulungi w'olunaku olwo tuli babi nnyo bannayuganda obanga Belinda yera omulungi w'olunaku olwo nga ne kavu kyona zali anoonya tuli bubi nnyo era kyeka kituufu banga bawabi yenyina okubeera si wano baziranga ze kavuzi ezatumalizisa obudde netuyomba private nezituulamu nga zezazawangute mu Uganda yonna nga ze kavuze tulina naye nze to my own opinion akyatufuga eyabadde second runner up oyo gwe bayita praise omusawo yalina kavuzi ez'omutawaana nekirala bannayuganda tetuli bamativu akaluka president bekajja ndi batubbi akamisi Uganda bekajja ndi batubbi nakamesi kavi bakabbi obubbi mu ggwanga nobugenda kukomawa naturally bannayuganda tuli babbi kubale nagende hoyima okimanyi nti banguza amagi gayi neerabira omunnyo yeerabirawo kamulali ne musamunsa otambulira ali yakikolimira nakuza gwe waliyo tubuulire byali bitya omwana oyo mwakuja musala okuba nti yali Miss Kavi ate Miss Popularity ndabye ebiwala badde babegaawo nga birungi nnyo kyenawuliddeko gundi kyeyagambye Habert yenkupa tegesezebwa ekintu ekyo nakimbuza eggulu emugati ki lwaki mwekubya ejjaago bayomba Habert nangamba nti twava ku byobulungi bukka netudda ku brains nti omwalo Belinda kale mugamba nti yali wannyo naye mbu obwongo bwalimu okusinga bano ba praise alina kimbo ekiti aseka bulungi anyway tulina esitory ya Bujingo tujja gikoloba enkya there is a war waging out okuwali eri ku Canaan land ettaka ettukuvu omukyala Bujingo ne mwami Bujingo bagenda kwawukana anytime bagenda bayawukana tekina kubeera confirmed naye nga bagenda kwawukana bamaze omwaka nga mulamba plus tebasharinga bulungi buliri ensonga ezo nga nekukituuti omukyala bate takyalabikirako naye ngaensonga weva mbalina omukyalo omulala waluki owolukave erimu ku nsonga ezizo bajankanya secondly kale ate Bujingo version ye samoya egamba nti webali bagenda okuteekateeka okuwandiisa church eyo abawandiisa church bagamba nti teyinza kubeera nga emikono egirimu gya family taata mama n'omwana okitegeera ne bagamba mwongereko so far as gutumanyi kale official yo mukulu omuwala gwatambula nnyo naye ne bagamba kuliko abantu basatu ne bagamba mwongereko abantu abalala babiri ne bakugwe bateekako signature omulala mutaawe ye gwakubiri wa Bujingo n'omulala kintu kiwere kati omukyala mbunaaluma ejjiiko nagamba bemuteekako esaawa zino baali luddawa nga tuswetinga koomukulu
Okimanyi ne ku Sunday ku church. Ne ku Sunday ku church. Aba eguni ndigazesazemu omuguju. Mbuki. Teri kudamukula ku mchalo ku church. Bubi yensongo kati ye bujingo tawakanya kyakwa kwa na mchala wofumba okoze ekibuga. Nebyo bugagga akkiriza babigabane so se bya church. Chachi. Yagamba nti abantu be basonda sente za milioni za 2 mu $17 za dola. Sente za abantu ba church open referral tukimanyi. Omutuufu. Okitegera. Awo ndi ku bujingo. Mayita kala church eriyo. Ebyadala birindize musoboka naso kulaba. Abo pindi nagane sente za abantu ba church. Ba church. Era yagamba talina ko yadde so. Sene zaki? Za church. Kati agamba his road. Oba bagabana ebitondo ne balinawo ng'abantu. Nyumba bikinkumbi. Nenga takute ku church. Kyokata yo omukyala agamba kubi kuyagala. Ayagala ku church ebawudde. Ayagala ku church. Muyayo omukyala. Kati bujingo yageze n'agamba mugobe sitani. Sitani ali. Sitani agende abira mukyalo of course. Okimena so kwenda omukyala sitani. Omukyala yandibo omutuufu. Ensonga ezinasukka ku nsingo. Katusibule. Za pasa. Bujingo. Ono omukulu ono omwamwava tabatya. Ajabazi bagamba neze nganze. Nze nkome wano. Saka sulaba tunzenzigala. Mbasibudde bulungi nnyo mubere bulungi bannange mwena bagibaddeko ebya STV. Naye control room rigani kitale omweru yekago tulina nga liko ligina wala baongeramu. Kyokata producer wange gondegala nnyo ne kamera yeye yabaddeko. Wycliffe Edgar Sali. Ze Irene nakazibu. Tsana nako rencha kusaza zimu onako orencha. Mbale ngola ebya STV wang enyuma atereko omuzebi so era bulungi mala. Peace. Wow. Waliwo omwoyo ogusumbuwa family emu ku ssaawa eno liko ABS television. Waliwo ekitta abantu